Amoni amanye ebizibu byawe bonna yamanye ebizibu biri mu sikati zaabwe. And I understand the gaps in service delivery and people's welfare. Nti ate n'ebibulamu abimanyi bulamu bw'abantu. Owulidde? Mr. Kabugu revealed that he raised shillings 3 million from his savings to pay electoral commission in nomination fee. Nti yakuŋŋaanya ssente ze miliyoni zezi n'abusevinga n'agenda n'abusasula electoral commission. Despite financial challenges, he says he has faith in the people who have seen his hard work over the past 14 years. Ng'ovudde ku bizibu bye by'akasente nti talina bulungi, yagamba alina okukkiriza mu bantu be. Abamulabye ng'abonaabona okuva mu P3 okutuuka w'atuuse, akkiriza nti basobola omwesiga ne bamutuma abakiikirire. Kati wulira ebigambo bye. Many people are wondering how I will fund my campaigns and possibly build roads, schools and health facilities if elected. Abantu abasinga beebuuza oba beewuunya. Wawe ngenda okujja ssente za campaign. Ng'ovudde ne kwekyo ne bwe mba mpangudde. Ezibazimbira enguudo, amasomero, amalwaliro, ngenda zijjawo bwe naaba nnondeddwa. Ne kagamba, our members of parliament don't tell the truth. My job is different. Nti ababaka baffe teboogera mazima. Omulimu gwange mulala. I will play my role as a legislator, but also lobby for the missing services. Nti nja kukola omulimu gwange ng'omukiise. Newankubadde ng'era nja kusakira abantu bange ku bibulamu. Mukyali mu kugamba nti omulimu gwe si kuzimba masomero, nguudo n'amalwaliro. Esegedde omulimu gwe kugenda kukiikirira ki? Naye asobola n'obbalobingira bw'agamba. Raised by his grandmother after losing both parents, Mr. Kabugu said his childhood was marked by hardship. Nti yakuzibwa si single mother, yakuzibwa jjajja, mukyala. Taata we ne maama we baafa nga muto. Okategedde? Era asobologa nti obuto bubadde bwa nkalu kupambana. Nagamba, I started rearing local chickens and selling eggs to raise school fees at the age of 7. Mbu ku myaka 7 yatandika okulunda obukoko obwaffe obwa bulijjo bunnansangu ku myaka 7. N'atandika n'okutundanga amagi era kwe mwe yajjanga ku ka school fees akamuweerera n'ayongera